wenna wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjula Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata vidiyo era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283 tweyunire oleme kwejjusa. TV nga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo subscribing liking atela sharing tusobola okubanga tukwatagano banga tutambula fena sirero osobola commentinga okusinzira ku video nga woba okoze ki nga woba ogirabye natera abatuteekamu ensimbi fenga aba Glosh TV tusobola okubanga tukutuusaako bu videos bwo obwenjawulo y'omukulu Jjajja Wafula era nga Jjajja Wafula asangibwa Bugigi Katosi Road era nga woba ogendayo ovira Ntenjeru nkugambye Jjajja Wafula yateekamu ensimbi fenga aba Glosh TV natera Jjajja Wafula akola ku nsonga zino wamanga gwe wenango otawanyizibwa ensonga z'amaka oyina endwadde ezitategerekeka byanfuna n'ensonga endala Jjajja Wafula aba asobola okubikwasaganya gwe wenna osobola omukubira ku kanamba k'essimu kano 0759 33 64 46 nkugambye nti Jjajja Wafula akola ku nsonga zino wamanga gwe wenango otawanyizibwa ensonga z'amaka oyina endwadde ezitategerekeka byanfuna gwe mukubireko bukubizuka namba ako k'essimu osobola okubanga akukwasaganya gwe mukubira bukubizuka namba ako mugambe nti akanamba ako nakajje ku Glosh TV ne bangamba nkubireko ninamu ensonga bwezi tezinsumbwa so nandyagadde obeere ng'okola ki ng'onkolako nkugambye nti asangibwa Bugigi Katosi Road era nga woba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru ng'onyigamu akanamba k'essimu kano 0759 33 64 46 g'onyigamu bunyizika namba ako ng'omukubirako ng'omugamba Jjajja Wafula ndi wano Ntenjeru nkoze ntya okutuukako awo nyini wooli ajja kubanga akubuulira engeri gy'oyinza omutuukako. No, I have fans ab'emyaka egy'enjawulo n'abato and they look up to me. I'm their role model, so I have to be careful. Kiki mulaga abazadde n'abafumbo, so trust me ate nina omubiri omulungi nina ekisamba ekinyirira era munakimanyiza okubasinga amagulu amalungi mu ggwanga but sikisusa nnyo because I know when you know okukoma as an artist when I'm on stage. So I don't think you've ever had any complaints about my dressing when it comes to concerts. So kyekibone concert yange eno tusuubirayo kintu kyonna kigenda kisusa. Yes, thank you. Tulina ekivulu sabiti olunaku olwokutaano nga omuyimbi agenda okuba nti nakiikirira alinga headliner mu kivulu kimu Spice Dog era nga fenga security twetogeddemu n'abategesi tuli betegefu okuba nti tukola ekyo ekisobola okulaba nti tufuna olunaku olulungi eri bonna abagenda okuba nti bagigwenyigira mu kivulu kino abo n'abasasudde basponsa abagenda okuba nga bakola bizinensi ez'enjawulo mu kivulu kino n'abantu abalala so tuli betegefu okuba nti no tubawa obukuumi nga bwe tuzze tubawo. Tubadde n'ebyokusolooza bye tuyogeddeko omuli Stampede yaliwo ku Freedom City ne tubategeeza nti twagiikirako bingi okulaba nti ebintu byonna ebyetaagisa mu mbeera eyo bw'eba eguddewo bibeere kumpi n'ebyetaagisa okulaba nti embeera eyo tebeerawo nabyo tulabe nti okubakuliza okutuusa. So tukaaniza ambulance zirina okubeerawo nga zimala bulungi okusinziira ku nnamba gye tunaba tusuubira eri abategesi. Fire brigade erina okubeerawo okulaba nti nno abategesi balina eddwaliro gye beesize wetuyinza okwevacuatingira abalwadde eriri okumpi. Ekyo nakyo kirina tukikaanizaako kuba nti bajja bba bakitutegeeza. Tukitegedde nti omuyimbi omu yeyalangiddwa so tetugenda kubeera nabuvuyo bwonna nti omuyimbi ono tazze bamulanze abalala banaaba bazze ne balabika okujja bamukisa
olunaku olwo. So yenna agenda okwenyigira mu kulaba abayimbi tojja ng'olowooza wali abayimbi abalala buyimba omugezi abanajja ne balabikako kujja babukisa nti baleese omuyimbi omulala si kujja nti olw'okuba omuyimbi tayimbye otandika okukanyuga entebe oba okuzimenya ebyo bijja kukirizibwa. Tukanyiza nti tuzze tufuna obuzibu mu babawusa era ng'ekifo ekyasemba okutegekebwa ekkololo kyaliko obuzibu bw'amaanyi. Ekifo ekya muyimbi ebikeezo nti babawusa abamu abaleetebwa okwatirwa bakuma abantu ate bwe baafuuka abanyaguluzi. Tukanyiza okuba nti babawusa abo babeetingibwa bulungi oyo yenna agenda okuba kyayambako poliisi mu kivulu kino. N'ekirala kyetukanyizaako kyekyokuba nti buli ayingira mu kivulu kino oba muyimbi alina okuba nti naakeberebwa. Tufuna obuzibu nti abayimbi bajja n'abantu ne baleewa security yaffe obuzibu mu kubakebera. So buli muyimbi agenda okuba nti bayingira mu kivulu kino. Buli VIP agenda okwenyigira mu kulaba ekivulu alina okukkiriza okuba nti naakeberebwa. Abantu abapaakinga obubi emmotoka okwewala embeera eyo okuba nti emmotoka zibbibwako ebintu oba emmotoka okuggala ebiwaatu abantu gye bayinza okudukira nga bafunye obuzibu, tugenda ba tuzisika nga tuzitwala ku poliisi. Era oyo yenna oyo n'abasikidde emmotoka ajja kuba asasula engassi ne ssente za breakdown okuba nti nno etowinze emmotoka ye. So tuli beeteefuteefu kuba nti tukwatagana n'abategesi naye nga meeting esembayo ejja kubeera ya Thursday okuba nga tukakasa ebyo byonna ebyogeddwako olunaku olwaleero nti bituukiriziddwa eri abategesi. So tujja bba tubategeeza ebisiigako banaabeera obusobozi olunaku olwokutaano naye nga bo clearances zonna bazirina efegedde okuva mu KCCA n'ebitongole ebirala okutadde ne poliisi. Era tuli beetegefu okubawa nga tuli ne ttiimu zaffe okuva mu counter terrorism, ttiimu okuva mu 99 police, military police, tulina mujalaba abamagye nabo nga tukola nabo obukuumi eri abantu ne komponenti ey'abambega okulaba nti tulwanyisa ebikolwa eby'obubbi mu kivulu kino nga ne wabweru w'ekivulu wabwe tutekufuna obuzibu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo. Gwe wenna nga wandyetaaze okukwata omukolo gwo nga okwanjula, embaga, amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okukwata vidiyo. Era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV, kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283. Tweyunire oleme kwejjusa.